abarundi gye bali abantu kigaba gye bali nino Amerika yo kitisha kwa dola kati bacha oba kati medise ko namba bi London yabada na yoshi yabada na yoshi ngana nka bala ya bachula bela ngani kama sikiri koti yabada agenza kusanyuka kubanga ekyamazima nina abantu bendafuna nabagamba nti babafeze mu byakabaka kubanga nze ndi omuntu yangamba bangamba ngende wali kukidde masalafu nkwaniriza nnyo gwe munnafakina maaso okubanga otugoberera nkubuuzizzaako ina gyosida okubanga otulaba n'otugoberera weebalire ddala ali munda mu ggwanga Uganda ali ebweru waale bannaffe abali ku kyeyo abali mu nsi z'Abawarabu abali mu Europe abali mu nsi eziriwaddeko tubalamusizza muku tuli ku Gwachimba wa Apex ne MC Uncle Bin kyokola kiri kimu bw'obanga watunala okusubscribinga genda ku mikutu gyombi egyo osubscribinge kale kuolabidde interview eno kuba osubscribinga ate n'okulayikinga oteekeko ka like wemu ne ka comment ate era ne ka share oba obeeko gw'osharingira emboozi tujja kubanga tusanyuka ndi mu mbeera bweti ekirwadde ekya red eyes kyansazeeko temugamba nti nameza amalala nentekako glasses taddeko galubindi zino lwa mbeera ya kirwadde ky'amaaso naye nga tujja kutambula mpolampola nasazeewo okubanga ate sigala mbaweereza MC Uncle Bin gwe tunaye ku mukutu ye tubeera naye butereevu ng'asinzira mu ggwanga lya Canada eyo Mungu yamusaasira waliwo oluli yaweereza message n'angamba nyumirwa nnyo engeri gyeyanjulamu MC Uncle Bin introduction gy'omwanjulamu yesinga okunsanyusa kale era ngenda mwanjula olwaleero naye nga sinaba kumwanjula mukize mbategeezi bannaffe ababiva organic be bakugu bokka mu kujjanjaba endwadde ezisumba Abannayuganda abakyala abalina obuzibu mu kuzaala abalina obuzibu mu lubuto omwo ng'olinamu ebizimba bino bye bayita prostate bye bayita fibroids ebyokulemeseza okuzaala bw'ogenda mu nsonga olwayo olumizibwa oluusi togenda n'ebirala biringa bwe bityo bannaffe ababiva organic bagamba nti ezo babijjanjaba nga bakozesa obutonde ate nammwe abalina aniya wo nga bamulongoosa n'akomawo n'akomawo akantu akaleeta aniya basobola okuba nga bakajjanjaba ne kaggwerawo ddala ulcers buli walwawo okulya wali musiraamu ulcers zakujja ne kusiiba wali mulokole tokyasiiba n'ebintu ebiringa ebyo abannaffe ababiva organic bagamba nti ulcers bagenda maaso okuba nga bazijjanjaba gwe kyoba okola kiri kimu agenda wali Emengo ku Ham Kasa Road ojja kuba nga ku koti Emengo awaliwo ekikubo ekikyamaawo batundira omwenge omuganda awo ngaokumpi wabeeranga office za Uganda Telecom ogende maaso bwotyo ojja kuba olaba ekizimbe kiriko Biva Organic ekizimbe kiwanvu kya green ojja kuba nga afuna obujjanjabi nawe bw'oyise mabega eri ku BBS ku Masengere ekizimbe ekyo obeera okiraba abali Masaka mwe temujja Kampala Biva Organic ajja Masaka abeerawo awo abali Ejjinja nammwe abeerayo awo ku Market Street abali Erugazi abeerayo awo kuwulira na Absa Bank abali Eruweera abeera Kasana abali Embalala nammwe abeerayo ye Dr. Asenjobe Richard owa Biva Organic abasajja balina obuzibu mu battery emuliro nga teguvaako bwe guddako awo wonna agamba nti genda asobola okuba nga akujjanjaba prostate abalina prostate nga yagazi ondala mwami abakulidde mu myaka tokyasobola na kusiba musulo tosobola kugenda ku bugenyi oti omusulo okuyitamu ebirala Dr. Senjobe ajja kuba kujjanjaba nga bakozesa ebyo byennyini bayita natural products oba ebyo bye tukozesa ebya bulijjo bye bayita ebyobutonde oba omuddo ogutulina MC Uncle Bin gwe tulina olwaleero MC Uncle Bin yazaalibwa mu bitundu bya Mubende eyo Mityana Kasebwembe ala yazaalibwa mu kikanga yeddirange bwe yava eyo ng'ensi emukunguza musajja wattu yajja bwatyo mpolampola yagwa mu bitundu byakale yagwa bwayise Kaleero sayidi awo n'abeeraberako awo ensinga emugoyezaawo obutaaba awo gye yalabira abaali bazanya emizannyo mu Mulago Kings kuli wa mukadde wange Muzeyi Mayanja n'agenda okuzanya ebina Uganda mu Mulago Kings naye awo Kaleero yali atunda mboga mu katale ne emboga wamu ne nakati mu katale ke Kaleero ate awo gye yafunira ekirimu ogenda ku Shiro TV n'agenda n'aweerezaayo Shiro TV teyalwayo nnyo ng'egyatalwa nnyo ku TV n'avaawo n'agenda TV yagendako bwatyo yafunira omukisa okugenda okukola ku TV gaggadde eya Salt TV era bwe yatuukayo ne bamwaniriza n'akola programu nga nnungi omusumba omukulu n'asiima n'amutwala ewaka alabirire omugole yali awasiddwa mu biseera ebyo gwe bayitanga Susan Makula
Emusenko Bini nga ekawoya Fahadi batandika okumutuma embizi era bwati nayiga okulya embizi nga ali mu maka agapasa Bujingo. Sebo nkwanjudde bubi. Sijirya sebo kati. Wanji? Kati sijirya. Kati embizi tojja naye wali ogiyigidde wa Bujingo era nga bakusuubiza nti bw'otaayiga embizi mwana ng'emizimu tegyali gya kuvaamu. Kati soko buze ku Bannayuganda. Era Nigeria. Bakulisa embizi. Nigeria no gino na nenjikima. Wajijjanga wakwewooma. Kwewooma najijjawo ko wali kuseka bakaawo nga mirundi watero nywera omwenge nawo najijjawo. Ennateeta awo nga wakaligawo nga ku toto ng'okkira bw'otyawo nawo najijjawo. Manyiwo awo wansi awo manyiwo. Ntwagendangako ne Namugonge yawo kyali wajjala. Ewa ku Crane Gardens. Awo ne Nansana wonne buli kafo akalingamu embizi. Be natambulanga n'abakulu. Embizi ya Crane Gardens. Omusajja oyo wa Crane Gardens y'omu we Nansana ye Trusi ye Nansana. Sibimanyi engeri bwe siri muli wa mbizi. Ati wali ogiyize. Tomumanyira baaginkaka. Tesibagambe nti bakutwala mu nnyumba ennungi ennyo ne bakutwala mu kisenge nga kirimu ebinaabiro eby'ebbeeyi ebinaabirwamu eby'ebbeeyi. Biweddeyo. Otegedde ensonga eyo soko. Balamusizza mwenna abatulaba n'abatuwuliriza gye musinzira okubanga mutufuna. Tubeebaza nnyo mwebalire ddala okubanga mutugoberera n'otuzzaamu amaanyi. Mwebale commentinganga owaye wali omuntu yazze ku channel yange na commenti nteoteekako posti z'ebifaananyi n'ateekako commenting embuuza Pachoto konze nja kukubira kuba kati nze mbeera Canada gwe ate obeera Uganda. Yambuuza mukyala Pachoto nti ali atya nti tabeera nga ali kitalya. Naye ekintu ky'okubeera e Canada ng'okisussa nnyo gwe wasooka okugenda e Canada. Mu kika kyaffe mu famire yaffe ya kitange baana 8 mama baazaala nze yasooka. Mama wange yazaala abaana 8 nze ndi wa 6. Ate nze alina P3 report. Watuukako mu P3 mu baana 8. Nze yakoma mu P3. Abamu baayipita mu segeza gwe byafaayo mu famire yammwe. Nze omu ku byafaayo era nze omu yasooka okudduka ewaka nga ndi muto ogenda okukola. Yakubuuza Pachoto lwaki wamuwadde ennamba ye. Sigaba nno nnamba. Yakubuuza Pachoto lwaki wamuwadde ennamba ye. Sigaba nnamba ya muntu nga tanzikirizza. Eyo si nkola yange. Ate gwe Pachoto nga lwaki tomukubirako n'omanya ali atakuba yali munno yakunoonyezaako no ku buyambi bwe baakuwambira. Era eyambuuza nande sina bwe muddamu mugamba nti ali bulungi. Naye nze Pachoto ne tomulabakokko. Mukubireko kasimu. Era mubuuzaako. Kikulumye. Ngale kindomira kinza nza atakola nko ku solo ate nga mwenna mwakolako ku solo. Tokirumiriza njagala okubategeeza mikwano gyange mwenna abasinzira amawanga ag'enjawulo Saudi Arabia oli Katoliri ddawa naye nga wandyetaaze oba oli Uganda wandyetaaze okwetaba mu conference zibeere Canada okujja okusoma okuyiga n'okwongera ku bumanyirivu bw'oba oyina mukwano gwange. Conference zibaawo mu bungi okutandika Ogwokutaano era wiiki eno conference ya Madam Nakato ya mental health egenda kuba mawa. Wemunalabirira vidiyo eno oyinza ogiraba nga vidiyo nga conference ewedde oba n'ogiraba nga tennaggwa n'ekyomanya nti tugikoze ennaku z'omwezi 28 vidiyo eno lwekoleddwa. So conference egenda tandika nga 3 paka nga 5. Mental health yegenda okuba atendo ziggulawo conference ezimu kuzibaddewo eziguddewo omwaka guno nga tuvudde ku yaggawo child empowerment n'eya Madam Dodo. Ate njaga kukakasa nti conference eziddako gwa 6 gwa 7 gwa 8 gwa 9 gwa 10 11 December paka mu January zigenda kuba zirinda kubanga tulinayo ya Nupu egenda kubaayo. Tugenda kubaayo ne ya climate change mu Gwo6, tulinayo ya agriculture, tulinayo ya cyberbullying mu Gwo10, tulinayo ya Mukurukulisi ya
Unruly Human Rights nayo gyeri egera kwa gwa munana, tulina ya NUP ya gwa munana, tulina yo kulwanyisa ebiragalagala ya gwa mwenda. Kwegamba a conference weziri ate ne ya gender ya domestic violence ya egenda okubeerayo mu January, December ne January, nayo yegwe mukolo omukulu okuggalawo omwaka mu Canada muno, ye conference enkulu. So tosanye kubanga ogisuba gwayagala zeekwata osobola okujja mu inbox yange oba n'ogamba mukulu Kimbo wa n'antuukirira nembanga nkuwa ennamba z'abategesi. Ku mukutu guno nze ntuukirira abategesi nembalangira oba nembawa conference ezo zimaze okukakasa nti gye ziri n'abategesi nti beesigwa bebo bennyini nnyini. Mukulu Kimbo wa ngezaako nnyo okugamba abantu era abantu bantuukirira nnyo ng'amaze okufuna obuzibu. Omuntu n'omugamba munnange funa invitation ku mutegesi n'amala n'atagala n'agenda ewantu ewafu. Bwe bamala okutomereeyo n'ajja mu inbox yo bini nalaba wanga conference ate n'engende wagundi biki nategedde nti bwe bigenda kubaawo nze nategedde nti abaana balina oleekaana oba osooka obagambe kuba guno omukutu gwaffe ffe ba CEO osobola okuyimuka mu kamera awo n'ogenda n'obagobawo n'oddanga era kwetuli Sebo mbagobyewo ate nze nannyini. Gwe nannyini. So kakati mukwano gwange wenna totomera n'ofuna invitation enfu yangu namba yange eri +256 +256 750 90 99 86. Ebisigaddewo oba ebisingawo byonna nja kuba nkuwa ennamba z'abategesi gongamba bugambi planninga kubanga njija nsome mu conference y'omusanvu ey'ogwomwenda mbere nga kwasaganya. Kino nakyo njagala nkiyiseewo tuddeko oyogerako ku mwami Ssenjobe awa Biva. Nina omuzeeyi gwetyo ali Uganda eyo omukulu oyo ntera okubanga munnaye mukama atukwatizaako kaba tugabidde ne muwaayo kemba nfunye naye tulina obuzibu mbamita mwami Matiya alina aniya mukulu ndoza amaze naye emyaka 2 simanyi oba oyinza okunteerayo akabege wa mwami Ssenjobe ne tubaako ngeri gye tugira wakiri ffe tunaagula giraavuzi atuyambire ku muzeeyi Matiya bambi amulongoose kubanga musajja ate si bulungi tali mu mbeera nnungi nnyo talina wadde kyatunda wadde akabizzi. So mbadde njawulo ntuukireko ewa Dr. Biva tulabe nga atukwatira wamu onnyambe era nja tumayo ggwe waffe mu Kiganda e Kasewembe omukulu omuleete kubanga tamanyi kusala ali Kasewembe ssebo olabeko ne ku bijja byaffe ate okulaba ebijja bamwe kingatirako wa bifuuka byaffe gwomanyi nti mameka mu nsi muno bwe baziika ku kkubo kasoobanga era oba ofudde anti era mbambalaba mumpitako ensonga eri ya Dr. Biva ensonga gyogeddeko ya Dr. Biva nja gikwasaganya Dr. Biva muntu wange nnyo tujja kuba twogerezeganya naye tulabe ate kajja naye teetagisana kujja Kampala amatabi mu Uganda yonna kumpi gabunye oyo ow'emiti Namugenda aba asobola okugenda awo Kawula Soke aba asobola okugenda wanewa ebbanda yawa Banda stage togimanye Mityana babayita Banda stage alinawo kiba bambi munyambire ku muzeeyi Kimbo babambi mbeererawo ku muzeeyi Matiya ono si muzibe ono talaba ono siwe wa TV ono yebya ddala naye bannange ye muzibe tabeeringako na TV tukatubugulire radio kubanga ne TV agenda wulira mpulire agamba ki Madamu Dodo Kajumba gyali ayani lady gyali mu Canada wano Madamu Dodo Madamu Nakato Madamu Dafini Dodo namulengedde nga alina akayimba ka Bobi Wine ke yabadde ayimba simanyi omukazi wamulekawo yasimanyi nze kanno mulyewo ng'alinga agamba nti bbaawe yamusuulawo kwegenda ku kyaye Canada naye Madamu Dodo Kajumba byonna byokola tukulaba oteeka okuddira omusajja kale sokoddinganya abeeyo nina amawulire genja okukulwa mu maaso eyo kuba nina audio gye nawulidde eya muwala w'omugenzi Kiggundo yali bamama Fiina nga banja mama Fiina emmotoka nina amawulire g'omwana oyo omuwala omanyi nze sibeera ku saidi nze omuntu nababa si mukwano gwange nga ate yalina ekituufu nze ekituufu nkiraga abantu
nina details z'omuwala oyo bulungi nnyo n'engeri Mama-Phina gye yamufuliramu visa ejje Canada ate n'atandika omusaba tiketi so ndowooza Mama-Phina bwe yamumye tiketi okutandika ebintu ebyo details zonna nsirina Justino kale nja kuwa nange waliwo nange audio gye nafunye audio eyo nga eyina engeri gyerumikamu ono omusajja akola ku CBS omanya akola ebyobufuzi ono alina ekiwalaata myaka 64 ku CBS atavaako CBS ya myaka 64 CBS ya myaka 2 yonna gyebaddewo gyabaddewo nayo obadde ogala ave wagenda akolwa ogamba Made in Sereko buuza Mayiga iyo bambe erinnya lyakyuse bamuyita Buuza Mayiga naye abaana sinagiwulira naye abaana b'Ebungereza abo bakweyo Ebungereza waliwo audio endala nga emuteekamu akakoosi k'abasajja bakola ku CBS awo Emmenga abasajja ba Buganda nti bagenda ne bafera abantu nti babatwala mu Buganda Convention ye Canada ne babatwala mu kahoteri mbukali awo nga awo Emmenga awo mbu Mengo side ki nga ku kaki ku mafuta ga kaki ng'okkirira ono Sentema Road kino kigenda Lusazine wansi awo kategedde waliwo ne kansala yali agenda okunfereramu nti nantwala Iraka omukyala ndalina amawulire nga ali Canada awo mukazi agamba nti yali amaze otunda kanta ya $3,400,000 ne bamufumbafumba ne bamutwala awo nga baagala omulimba ne bati bagenda muwa visa ye Canada okukakana nga baali tebalina kye balina baali bafere anyway tujja tuukayo audio oba tonnabagifuna nja gikushyalingirako kati owaayi wangi naye wategedde eddogo erigenda okuva ku CBS mpaka ku NBS ate litya obeera Uganda naye tolaba eddogo erigenda ova ku CBS nga ligenda ku NBS nga balitwaliraani Made in Sereko agenda kuluga Zambali kubanga emikolo gyonna Made in Sereko gye yakolangako Zambali atandise ogiwamba anti Zambali yayogera ekituufu ekijagwa ne pulezidenti we yamulangirira eyo nakyekwese Buuza Mayiga akyekwese ate olowooza lwaki golowooza lwaki Kyagulanyi ne ttiimu ye tekyaziba mukkiriza obagaana kyaka tebalina birowoozo bizimba Abedi nga yabirina Abedi munnanga ayinza oba abirina nedda ssebo y'ensonga olina kugibuuza Mayiga ki Mayiga lulume ati tulina bameka abamanyifu wano mu ggwanga tulina Mayiga lulume nga balina akakwate ku CBS tulina Charles Peter Mayiga kera gwategeeza Kabaka yalabise tetunamulabako n'ebipiira gy'ebika byaguddwawo nga talabiseeko kale egyo mikolo ebiri egy'omudiringano Kabaka etumulaba ku misinde gy'amazaalibwa ge tetwamulaba nze nno ndabawo nze nga nze kubanga era omuntu olina okuba n'endowooza wadde banfu neera tekigaana kuba na ndowoozayo obadde olowooza otya nze ndaba nti bano abantu abaavangayo okutyoboola Kabaka bayagala batyobole Kabaka batuuke omufutiza nga tekyali nga ekitiibwa kisse n'amaanyi nga kyali missoni ate naye ndowooza kukwenkansa mu bantu kwogera nnyo okumukwata naye tajja kukwatibwa olaba eyakunamira Kabaka bamuwadde ekifo okumwebaza kubanga bw'okunamira Obuganda oba okunamiddemu ne Kabaka kuba manyi yagamenya Kabaka baani mbakunamidde ne bamuwa ekifo kya assistant RDC kati yamuwadde obwa RDC Muganda
anya ate kati ate gwe wagambye nti ndo Kabaka bayinza omuwambisa ababooda era abalina muwambisa mu security organs. Naye tugambe nti kitambula kubanga kati egyo mikolo giringa ndowooza kati giringa esatu egy'obuvunaanyizibwa mu byafaayo by'Obwakabaka. Nze ku ekintu kyendaba ekigira Kabaka Buganda ye eri mu kutemebwa ate nga yatemebwa dda just omuti guli mu kugwa mpola kubanga nze mbaddemu nnyo mu Bwakabaka naye nga munda mbadde ntambulira nnyo mu bintu by'ennono okukwata amawulire g'ennono ago n'okugenda mu bintu by'ennono nga ntambula nnyo n'abantu abo abakudde ennono eyo mu Buganda. Nina mukadde wange Eddie Luwangula Nasajja Nsolo yakulira kati ennono n'abalangira naye olaba nti ebbiri za Buganda zonna ezisinga bazitunze ng'ate oluusi zibaako magye zitwalibwa kifuba. Naye olowooza ababitunda bavaawa? Ate kati munnange bw'oba oyagala okuyigga ensolo giyiggisa nsolo. Bw'oba ogenda kuyigga enjobe otwala mbwa kitegeeza byonna nsolo. Era bw'oba oyagala okuyigga Abaganda okozesa Baganda. Kubanga nze nina obujulizi ng'abakulembedde era abali emabega w'ebintu bya Buganda okuggwaawo be baminisita be bakatikkiro be babaweereza mu bitongole by'Obwakabaka Kabaka bennyini be yeerondera nti bamuyambeko okuweereza Obuganda. Kakati awo simanyi tuba tudda mabega tuba tudda mu maaso. Ebintu bingi nnyo bitundiddwa nga w'oyogedde. Omanyi singa Kabaka abula essaawa zino Kabaka n'abula Kabaka wa Buganda. Katugeze Semakookiro n'addako. Okimanyi nti Katikkiro yalina okubaako mpaka Semakookiro lwalikula nga asobola okwesalirawo okulonda Katikkiro omulala. Lwaki mbadde mmanyi Kabaka kyogamba engoma twins Namulondo tuyinza ogikwasa Katikkiro atali mwana wa ngoma. Semakookiro aba Kabaka. Naye Mayiga y'aba Katikkiro mpaka Semakookiro lwaliweza emyaka 18 egisalawo okulonda Katikkiro omulala. Kati otegeeza ki mu ekyo? Kati eba ddiiru y'amaanyi nnyo okubanga oli Katikkiro emyaka egyo gyonna. Kyotegeeza nti nno buulirako bagezi tonnyonnyola bonna bano abafuka mu baketi bwa nnommi baleke. Tujja babulira ebyabwe. Ne bano abanywa okula n'ekitiko baleke. abalya bufulutusi bwe bayisa mu zaakeedi. Abajja bufulutusi bw'ebbiri sooka baleke tubulire bali. Nabo mikwano gyaffe tujja baddira abali emmere engatte y'omu katifini. Nteraako ebijanjaalo ebbali mu suwaani emu. Abalya amayuuni n'emuwogo wano ku bbululu mu ekiro. Abawuta emmamba ku makubo basooka baleke. Tubulireko bali abagezi bokka nti Katikkiro asobola okuba Katikkiro mpaka Semakookiro waweza emyaka 18 era oba tofunyeemu ate gwe aba asalawo kubanga Semakookiro batawandiika ku kiwandiiko kyo tasayininga kiwandiiko kyonna olw'ensonga ono asigalawo ng'omukuza kubanga omyaka 18 giba tegisalawo kintu. Kiba kitegeeza nti sipiidi gye tulina okuteeka mu kujjanjaba Kabaka tugyongeremu amaanyi. Mugyongeremu Kabaka asiime kubanga otherwise Kabaka asooka akuze Semakookiro nze ndabawo ddiiru ey'amaanyi. Ddiiru y'amaanyi eyo. Nange kambuuze. Kabaka embiri taziraba nti n'embuga z'amagombe taziraba nti zitwalibwa. Gwe wamwe tofunangayo batunda ttaka lya Kijja. Gate mbalaba. Kitaawo tabalaba yali abatemye. Gwe tokimanyi nti omukulu w'ekiko oluusi ekyenjawulo mu ekyo sinze mba nabalonda naye ate Kabaka ye bano abakoze ebikolobero eri Obuganda yabeerondera naye mu nsi muno osobola okuwasa omukazi mu makaago
Nagamba ddayo gy'ova ng'okomyewo ssaawa 5. N'agenda ne ku poliisi, ne poliisi negamba omanyi mwami gundi sooka oveeko ewaka. Naye nga wawo bakugoba. Amaka gago go agazimba omukazi wamwanjula n'omuteekamu ne ssente. Ne pulaani emukwana yaliyo. Kye bayita ensi. Ensi mabina bw'osita magaawukana bw'oyimuka gagatta. Oluganda lwolese lwebuziba nnyo kulutegeera. Akusinga kukubya gw'olinagwo. Kati ky'oba olina okukola kabaka talwana, kabaka bamulwanirira. Kati obadde ogamba tukoye tutya ng'Abaganda. Kati mwenga Abaganda. Kola ekiri mu busobozi bwo. Bw'oba olabye akasota ng'owulira mb'obonye ekiti kya muwogo kiyinza okutta akasota ako. Omusota toguleka kuyingira mu nnyumba. Okukubirawo. Gwandibulira mu buliri ate ne guzaala amagi. Naye emisota mwagire kadda gyayingira mu nnyumba gyazadde amagi kati ennyumba muyira kugyokya. Munaazimba endala kasita musigaze ettaka. Kale ssebo kati tugende ku nsonga ya Buuza Mayiga. Buuza kakati nga tutandikidde Bungereza omukulu. Ng'okuyaayo n'okulaba omanyi President wange principal yaliko e Canada last year. Nga waliwo omukulu wa muyaayaano omulaba gwe baasibira e Korea. Aliwo oyo. Ono yawaabira Seegirinya nga bamumye kaadi ne yeesimba ku Seegirinya. Seegirinya bwe yamwangula n'amutwala mu kkomera n'amuwaabira mbu teyasoma biki. Nkidandalaani oyo. Ate yatulinayo omulala. Omusiraamu. Omanyi Kurani egamba nti ayati munafiku thalatha. Obubonero bw'omunafusi buba bubiri bw'akola endagaano agyawukanako bw'aba ayogera alimba. Otyo. Baasuubiza tatuukiriza kaakati. Sulaiman Kiranda yali Canada nga yagala kulaba principal. Convention eyaggwa ya Canada chapter yajjanga yeebwalabwala. Yatuuka mu gundi, yatuuka mu conference eyo naye ng'olaba atuula awumbye amagulu emikono agiteeka mu magulu ati n'anyiga amagulu naye nga yeekoma mabwekomomi naye nga ndaba nga alina baagamba okutuuka ew'omukulu naye nga baagamba nabo bakimba bukimbi bwe bamubina. Kati ne kigaana. Kati ne neebuuza kidandaje kiki ekyali kikuteegesa pulezidenti eno ng'ate mwenna mubeera Uganda n'otofuna budde kadde kamukyalirako magere wadde omuswamira ku woofiisi. Kakati mukulu Medi Nsereko obeera Uganda. Omukulu abeera wa? Omukulu abeera Magere na Magere Kavule. Mukubira essimu bakwata ku makyo essimu ogenda ogambe ngenze ku Nuupu wabeerayo buli lwa Mande lwakubiri wabeerayo gundi press conference ya Kiraka Waiso yazikwata ndowooza mukubira nga Waiso yazikutte yazikwata. Anti kati omuswamira wali kubanga adde agenda mulabako omuswamira wali ku press conference kuba abaawo akwata kazirano n'osituka ng'agenza omubuuzaako nga mukama wange sinze yaggana naye Mayiga abaana bannuku bakugjamu information mu buli ngeri yonna. Naye mu myaka nga 10 okuva kati oba 5 abaana b'abaminisita ba Buganda abasinga bagenda kufa kansa. Nga lwaki? Kyekirwadde ekisinga okuba ndowooza ekibi Katonda kyayinza okubabonereza olw'okusinziira okuvuluga ebintu bya Buganda n'obibba. Bwe batebe abaana baabwe bagenda kuzaala abaana abo nga Katonda abayisirizzaamu zahama ajja bawa zahama ino. Kibe kisikire kigenda kuba kyansikirano. Santi kiva ku lubaya.
kiva ku lubaya. Uncle Bin. Kankubuuza ekibuuzo kino. Otunuulira Medi Nsereko n'amaanyi ge yakozesezza okutegeeza nti kandabe pulezidenti wange. Omuntu yenna ayinza okwewuunya nti bw'obeera eno ku tookushozo pulezidenti ye kenyini tomuhostinga n'abandi badde bamudifendinga tobahostinga. Amaanyi ogajjawo okumuyita pulezidenti wo. Anti kaakati labayo nze nabeeranga ku Soroti Bugingo n'atugaana okwambala kaaya myufu yonna era bwe mba njogera Katonda mpulira n'agaana ebimyufu byonna ku Soroti oba togikwatako yatandikira ennyo n'otandika okukola amawulire ga Bobby ne batandika okugasala nga bagambye liitakamya news manager oba Katumba yali news manager obudde obwo jadi Katumba ne batuga naye ng'abaana abakola mu control room bannuupu ng'abaana abali mu IT bannuupu ate bakyakola yaba mu njabagobya awo we musookedde babagaye ne bomunaakolera ennyo Bugingo nti mugenda bisikira era ne radio mwagirabye eri mu gundi ye radio eri mmanya ge 100% ye owner so naye nga talina ate nga talina kye yatunda jigula kakati mbadde mbagamba nti abaana abaakoleranga ku Soroti awo nga toyinza kufulumya kigambo ekyo kati Medi Nsereko musaasire jjukira Uganda bannamawulire abasinga temulina mirimu muli nfuuzi muli banaku muli balukyolo muli actually bannamawulire mufaanaganako ababooda temulina mirimu tokuba nnyo mutambula mwasamye mulinga binyonyi mutambula mwasamiridde mulinga sawo za saa temulina mirimu nti kakati nti okufuna sente eziwerera abaana bammwe jjukira ate mukwana mulinga popcorn mulabyo nono muwulira buli wamu ate mawulire mukwana kati okukwana mukwana abawagizi mukwana abawagira mukwana abasuubira obawagira mukwana gye mujja amawulire gye mugatwala ne mukwana ne mukola nabo kakati okuyimirizaawo obwenzi bwammwe n'okuyimirizaawo amaka gammwe mwetaaga akasente ng'ate sente Medi Nsereko toyinza kuŋŋamba nti afuna miliyoni eziwera 5 ku gundi ku CBS ng'ani azimuwaayo naawe nga rediyo yajja gyawe kati aba alina okukuba oluseke kati muba akuba oluseke ate abata oluseke nkodde rediyo emyaka 9 mwegala ate rediyo esobola sasula miliyoni kazibeere 2.5 mpozi ng'oli manager kati alina okukuba oluseke kati ate balina okukuba oluseke abalinamu ku ssente ba gavumenti kati abalala be bampuuga bodegaadi wa Mungi eyabba 5 kyokka nga ye muntu y'omu yanoonyereza kakiiko k'ennamboole omubbi anoonyerezako sebo mpuuga yabbye 5 kyokka mbu yakulya akakiiko akanoonyerezaku kati olaba obuwabeera mu katuli ki takkirizibwa kusembera naye Uganda baagisobyako Uganda yafuna ekikulukoto tujjako era lumu nga tuli Rwanda ate olowooza muliri kati nze ndaba nga abali ekatuna kale kati nga tuli kwayo yennyini ensonga kati Medi Nsereko aba alina okukuba oluseke kati baakuba oluseke bambi olusi ba NRM kati eri abaakolera jjukira bano abapalamenti yo bakyazaamu ndabamu bano bagundi bano ab'NRM bakasula Ssebunnyo ono gwe bali bawadde ekifomo isi ne bakimulemesa kakati olaba kati abantu ngaabo jjukira bannamawulire abamu ab'e Uganda naddala kati nga Medi Nsereko bali ku payroll ewaafande eddamulira kituufu okitegedde kati babeera ku payroll kati olina kuyimirira mu Uganda kati amanye Bungereza aba ayagala okugatta emikwano ebiri nti ewa Kyagulanyi ngwayo n'eri ngwayo naye nga buli omu tamanyi nti munno ngwe wa munne oyagadde abooluganda babiri naye nga toyagala buli omu amanye munne nga kyamulabisizza nnyo anti yabadde tamanyi obusungu nno kati kambabulireko ekintu kimu Abanayuganda obusungu abali ku Bulaaya balina bungi osinga abali Uganda
kubanga eno bwe ndwala ne ngenda mu ddwaliro ne sitakozesa ssente nnyingi nenfuna obujjanjabi nti ate maama wange ali mu nsi ye mwazaalwa nti ayagala ekisipi ekisiba omugongo yeetaaga $5,000 okwata ekkubo n'ogenda ku Bulaaya nga boolese Uganda osigadde mizaaya waabwe nga gwe mizaaya nagwo ogenda obeera Katonda tebaziika nga tebakkubidde tebanjula nga tebakkubidde waliwo ekisambulo ky'okusambula tebakisambula nga tebakkubidde naye nga n'ebirimwamu bagamba byakutunda ne batuuka okukungula ne bakusaba ez'obukutiya ne bamala okukungula ne bagamba kasooli ali ku 2,500 nga wateekamu 2 oba kamu kitundu nga kasooli wa 2,500 kitegeeza kiro 10 zivaamu sinya $2.5 kiro 10 kati kankubuuze tukkiriza nti kituufu Medicine kwe yagala kulaba principal president we oba yabadde ayisaawo naye kiyise nga naye muli munda akimanye si president we edda abantu abo babanga n'obuwagizi bweru ba Medicine nga bwogenda babaaniriza nnyo kati bukka kati waliwo ekintu ekitandise okubaawo e Uganda abayimbi bamanyi nti balina Sheikh Canada nga baagala ekwate batandise okwekuba ku Nuupu babasomeramu nti mugereko ku Nuupu mulabikeko ku Nuupu bwe mujje Canada muleme kwawukana n'aba Nuupu bajje mu show osegedde wane Canada aba Nuupu tebagenda mu show y'omuyimbi nga wa NRM bagizira webuuza wayiki buuza wayiki benda Medicine ko muri munda gwa Nuupu omutima gwa Medicine ko munda muri gwa Nuupu just mulimu environment eri ku mulimu yetamusobozesa either nga mulimu either nga ayagala kuba na mikwano ebiri mwene alemu ne mu Nuupu nga wonna afunayo nga mwene alemu afunamu ssente mu Nuupu afunemu obuganzi kubanga programu yo buli wekka abaana ba Nuupu abo batono nga bwe mubalaba naye nzo ndaba nagamba baleeta abe mukibi bwe yavaayo n'agamba ku bya Nuupu ebyo mbuno abaana ba Nuupu bavu tetujja kukkiriza ku mayiga nga awolereza mayiga ne Pookino nze nagamba taata wange ne mugamba taata toddamu kuwuliriza CBS ne nteekako bambega nga baganda bange ne bagamba taata baddamu kuwuliriza CBS mu ŋŋambe teri kuddamu kufuna sukaali teri kuddamu kufuna kanyama wadde ka sabbuuni okumala emyezi 6 mutaddeko envumbo n'agamba waayi leediyo kanje esonyiwe kubanga bamukwata awuliriza amawulire ate yali asaba essente z'okukola emmwanyi ne mugamba kiganye kati ndindako maleyo kati leediyo kati abantu batandika okuboycottinga shows ezo olaba nga obuwagizi busse kati famasi yebegundi ebeweeyinga n'emikolo gitandika okuboolebwa kati egyo emikolo kimanyi nti singa kati omukolo gwa Nyanzi gundi yadde agenda okuba MC Medi Nsereko okimanyi show ya King Saha singa yali MC kati emikolo gya Nuupu gyonna Nsereko yagivaamu kati kyokka abeeni alemu ate tebamuwa naye nnyo naye kankubuuze ekigambo Kano Besigye kyeyagamba nti CBS terina layisensi ogattagatta n'ekya Medi bwegambye nti buuza Mayiga birina engeri gye bifaanaganamu nti CBS kifenza oba nga ekolera ku mmasa ya gavumenti era nti Mayiga tebakkirizako opposition kukolerako waliwo abaganda abakolako ne Mayiga era bakkiriza mu Mayiga abakadde nga bw'oyogera ku Mayiga era bagenda kuweereza message bakuvume bini temwaddamu kwasamira Katikkiro waffe naye kamba buliyo ekintu kimu teriyo muntu Kabaka tasinga abantu maanyi Katikkiro tasinga abantu maanyi lwaki nkyogera bwe ntyo tosobola kuba kabaka nga tolina abantu b'ogenda kubaamu kabaka tosobola kuba Katikkiro nga tolina bantu b'ogenda kubeeramu Katikkiro kitegeeza bano be bakkola tosobola kuba na kasolya nga tolina musingi
wano mu Buganda semateeka afuga Obuganda omwamu wandiiko atali muwandiike bwe tuba tulanya tutandikira mu nju nti ennyumba esinga omukulu w'ekika esinga ow'akasolya amaanyi kubanga akasolya katudde ku ki ku nju ku musingi kakati mukulu Mayiga yensonga lwaki ayina emmotoka ezimuvugirako nga gundi noonya bakatikkiro b'obwa Kingdom obulala olabe nti Mwami Museveni bw'akufunza akuwa security n'olowooza nti akuwadde security kumbe kukuumira awo. Mwami Mayiga otuuka okukolera okutokolera Mwami Museveni ojjukira batandikira we baasibira mukulu Mayiga ne Sseggona ne Nambooze nga bataddewo amaanyi solidarity yali amaanyi awo babale bagambe tugenda kulira Kabaka emmotoka ng'erimu eddwaliro nga litambula buli kimu kiri omwo eringa wooteeri simanyi oba yagulwa kati awo Museveni ateekateeka abantu be kati Mwami Museveni yali yateekateeka abantu be nga tufugibwa gavumenti 3 nga tufugibwa ya NRM nga tufugibwa ey'opposition nga tufugibwa ey'aba-cultural leader n'ey'abannaddiini nti nga yonna gy'odduka okuloopa ogwa Matabigooli yensonga nti ayimba ekintu kimu nti emmwanyi tekola ki terimba gwe n'omubuuza nti ate Omuganda ali ekatwe atalina kyalo nga ye tomulambulangako wadde ali mu Katanga bw'ololebeko mukulu Mayiga ng'agenzeeko ekitalya wadde ekigo okulambula ku basibe naye nga amakomera agasinga okuba ag'amaanyi gali mu Buganda. Bino tuba tetubyogera kukakkanya bitiibwa bya Bwakabaka na Kabaka gwa muntu gw'aba atuwadde naye gw'atuwadde bw'olaba abantu bakudduka kyekiri Muteesa nga bwe yaddamu ab'obugulu obutono b'okulembera bw'olaba bakudduka otuula ku mmeeza kiba kitegeeza nti ebyo n'ebikolebwa Buganda n'omukutu gwaffe biweereza gavumenti. Bwe weebuuzeeko Mayiga ali agambyeko Mpuuga nti lwaki tozzaayo 5 yamuwaana buwaanyi yagamba nti talabanga ku babaka ba palamenti Mpuuga ne Sseggona ng'abo. N'avaayo n'agamba nti nno bwe mba musowaganye musobola okusonyiwagana. Ababba ebintu bya Buganda lwaki Mayiga yagamba nti babizze lwaki teyabasonyiwa awo nanga kyesitegere naye nga tudda ku kiri ekyabuuza Mayiga kitegeeza ki ku baana ba Buganda nga Nuupu n'abagigulira etudde mu Buganda pulezidenti waayo musajja Muganda era nga n'emikolo gy'embuga tagikola ki agibeerako nnyo omukutu guno ogwa Buganda ogwandibadde nti gusobola okuyisawo ensonga z'omwana wa Buganda kuba tulaba bangi ba MPs beewaana nti baazimbibwa Buganda bonna bakatulu bamma ba Mpuuga nti baazimbwa Buganda kino kitegeeza ki nti akadde kandibadde nti Buganda etuuse okuzimba kati ne ku kibiina eky'ebyobufuzi ekiramba ekirina n'omuntu atuuse okuvuganya kuba pulezidenti ate nga yemwekubira kuba bw'oli waga nti buuza Mayiga kitegeeza Mayiga yasalawo ku baani abanakyala ku CBS yasalawo abano tubeetaagako kati kiba kitegeeza ki okubanga Buganda mu kaseera kano yandibadde ezimba omuntu atuuse n'okubeera pulezidenti ate nga yemukuba olaba omanye bunnamwaya Mungobe bayitawo Mungobe weebase omumbejja Nazibanje yazaala omugga Mayanja era gwe bajjako erinnya Nebalamye Mayanja Kabaka ajja ayita ng'agenda Naggalabi ayitaawo ewa Mayanja n'agenda n'alamusa mu Balongo ng'ogenda kubukulya Obwakabaka omusajja amulambuza Abalongo abo bamuyita Minyolo baye Minyolo nekitiba kya Minyolo Nazibanja waali batundawo dda era David Lutalo asola kyengulu awo ekyemmanga olubiri we lubadde wonna baasaanyaawo dda tewakyali ttaka naki ne Nazibanja baagala muziikulayo omukyala bye yazaala omugga Mayanja nga bakulaga nti Katikkiro abimanyiiko byonna
kati gwe obalowooza nti Mayiga akyakuba Bob Wine oba Nuupu yokka Nuupu just Nuupu nti singa ojjako mwami Museveni obuyinza oba ojjako ne beyawo obuyinza abafugira munda mu Buganda bw'otema emirandira eno wansi oba luutu ennene gye bayita tap luutu esebo amatabi teweetaaga genda gatema gwe tewalaba Mpuuga bwe yabba ebitabo ne bamugamba ajje yeetonde bwe yadduka gwe tewalaba nti yadduka n'amatabi babaagala Basegona babwanika bamuwanga Kivumbi walaba gwe teweetaaga bw'oba onootema omuti omubi mu nnimiro yo totema amatabi gagenda kala gwetta omulandira ogubadde gufukirira amazzi kati Mayiga alabira ddala Bob Wine mulabe wa Mayiga lwaki olwanyisa oli mukama waffe kyobola bannaddiini abamu tebaagala Mayiga tebaagala Bob Wine olwanyisa mukama waffe kyobola nti Pookino yavaayo n'ayogera naye nga kimuluma kubanga eri mukama waabwe kulwanyisa muntu abawa emmotoka nga babatuuza ku mikolo gyabwe weebale nnyo nti Mayiga era alina akakundi kakuleberaga nti kati abataka mbalina abataka tubawengayo akasiimo oluvannyuma lw'omwaka so kati n'ekyokubiri CBS gw'ogamba ya Buganda ne BBS omukulu Sali Damasias ne mukulu Kayiwa Evans balina program bagita oba olulimi Oluganda ekiro ya dakiika 3 empooma y'olulimi Oluganda empooma ya dakiika aga mpaako program 3 endala ku CBS oba ku BBS ezisomesa engeri gy'oyinza omumanyi Obuganda ssemateeka afuga byabanga bitya bitambula bitya twaba tuyo olumbe mu Buganda ettaka lya Buganda lye lino era omuganda olina obuyinza bwe buti biriwa Kanyomero mu mawulire ga Balunabba akatikiti naye wali osanzeko TV y'omulokole ng'etagiddeko ennyimba z'abasiraamu nedda sebo era ku TV y'omulokole kubaako manya Bayibuli Katondawo olugendo lw'obulamu bw'olituuka mu ggulu omukono gwa Mukama Yesu mu Yezaalomi essala za Yesu ebigambo bya Mukama wulire olulimi lwo so mu bufunzo bw'ekika ekyawaggulu bwe mba nkutegedde bulungi Mayiga ayinza okuba ng'akolera gavumenti eriko tayinza nkimanyi nkirinako obujulizi nze Kawooya neddiranga eri mutawuni wa Kakumba muzzukulu Erifaazi Kibirige muzzukulu Ezeekeri Malende Mukasa muzzukulu Ezeekiya bagenda Gayi muzzukulu wa Kalute muzzukulu wa Kawoya Ssemmandu atudde e Bumpenje muzzukulu wa Kasujja Busujja Kyesimba ng'obukojja bwange bwa Njovu ndi mukuzu wa Kalema Posiano muzzukulu wa Simyoni Nasamba muzzukulu wa Mukale Kambugu obukojja bwa tata wange bwa Lugave obwa mama wange Bafumbe Mayiga akolera mu 7 Medinsereko anasonyibwa yagadde mazima Medinsereko kyamulabayo emyaka 6 ku CBS simanyi munne egombuulira ebiribaawo takyaweza myaka 4 ku CBS sirwakuba nti ekyo nti kati mwami Museveni bw'aba ayagala okunyweza obukulembeze omuntu gwe muguddemu amudaapinga n'akulyetinga ojja sanga abaana ababadde abatoototawo ku CBS batandise okuzimba ate abazimba tebamanyi batya Mayiga ayinza okukwata munnamawulire atandika okumutuma ku mikolo gya muzeeyi ng'amukwasizza omuntu kati bwakukwasa omuntu
buli wogenda nakuwayo ekyabiri aha ngera medicine ko babatenga yagenda ku mikolo gya State House webale nnyo kati bw'obwa kutumayo ku State House bw'ogendayo buli wofuna ne bakuwayo ekyataano kati ku CBS bw'obadde ofunaana kati kino ekyataano okifunye lumu enkya bakubira odduka misinde okukakana ng'otandika okufokasinga ku mirimu gy'abakamawo gy'ojja akasente kati gwoba teweetaaga kugamba nti yagala ajje n'ogundi olonga medicine kabadde akuba ekikopo ye bamusawuka ebbali nga batandika omugamba nti kati gwajja okuba ng'oteekateeka bino okukakana nga bamuwummuza kaakati kankubuuze kino njagala tuyingizeewo ensonga eri bw'otunuulira byonna nga byatambudde katukkiriza nti nno medicine atubudde amazima ne Katikkiro gyo tumutegedde naye kakati kabaka ne kabaka tumutegedde buli ebyo byonna nga bikyali awo Mutimbo ye kabaka aliwa kubanga sisuubirayo muntu mu mutumbaavu sisuubirayo muntu mu buyabuya atalina magezi ajja kuva eri agambe nti nga ggwe Bbiini obuuza kabaka ngaani kubanga wange kuba naye tasobola kuba kabaka ng'akulembera abaana be bokka anti Katikkiro yalina otubuulira kabaka waali singa Katikkiro alyamu kabaka olukwe tuleme kwesiga Katikkiro bw'osobola ku byafaayo bwa kabaka towulirangaku Katikkiro alyamu kabaka olukwe yebali kati Katikkiro lwaki tumwesigisa nnyo tumanyi kyo bayamuwamba Katikkiro bamanyaga nti kabaka mulwadde ne babiwakanya ne tuteekawo enninga Lumbuye n'abiteekako enninga era newunyanya abaavuma Lumbuye mbu lwaki ayogedde kabaka agenda okuvaayo nga mulwadde musajja wattu nga wammanta buwammansi omukka Katikkiro n'agamba nti alagye nga ffe tumaze kuvaayo katubuuza kabaka aliwa Katikkiro asirise abaganda nga bamaze kuteekawo force ey'amaanyi okitegedde Katikkiro asirise kakati tubuuza kabaka aliwa Katikkiro osirise olina TV olina CBS olunaku lumu kale tulabe nga gundi nga kabaka akyaziza ku bagenyi mugundi waali atoledde entende kikyo kati kabaka tugenda musaba luguudo kesi kabaka aliwa ne kabaka naye singa abadde ali bulungi ng'era bino byetwogera bibi nnyo ku Katikkiro gwe yalonda gwayagala ennyo yandivuye n'agamba abaganda tukkakkane kabaka Katikkiro nze yamubawa nze ndi bulungi emitima gibeere wamu ne kabaka ne buli wajja okwogera takyogerangako nti banaye temuddamu kuteeka Katikkiro ku nninga agamba kimu temubongoota kuba abuulira bagezi temubongoota nze ndi bubi eno waliwo olukuŋŋaana lwa kabaka Buganda gundi egenda okuba e Canada omulangira omu agenda kujja e Canada nze nja mubuuza nti wadde oli munnange munnammwe oba oli taata oba ki naye ffe baakulembera kirabika ebirowoozo byaffe tebikyagenda kubanga kabaka akulembera ffe bw'atukulembera kitegeeza alina gy'atutwala kati atukulembera bw'abula naffe tubula kabaka tetumubanja nti agenda tuwa mmere kabaka tetumubanja nti agenda tukolera nguudo kabaka tetumubanja nti atukulembera ffe tumanyi byatukulembera biki byatukulemberamu naye bwabulawo fenga abaganda twagala kimu kabaka ng'ali bulungi nga mulamu tubawaddeyo wiiki emu abaganda bakanda mugenda kolawo ekyenjawulo tubawaddeyo wiiki emu kale ssebo naye mwe mulowooza nti twadduka e Uganda olw'okuba mwali mututaddeko obuzito bwammwe nti mutunoonya nnyo mutukola ki twalekayo abantu gwe ŋŋamba munnange bw'obanga togenze kubanja kabaka sigenda kuddamu kuwaza bitabo ye ssebo nga tuwunzika ensonga eyo njagala twogere ku nsonga y'aka audio akafulumye simanyi batukaleete mu mboozi eriddako oba tukaleete wano
tukalete kati kale audio kye yafunye ng'egamba etya? Audio y'abasajja b'emmenga abo. Y'abasajja b'emmenga kati sema okoze dakika mmeka? Nawa na dakika 5 Baade tukalese ne tukaleetera mu mboozi yaako. Kubanga ako kawanvu. Abantu tugenda bawako katono nnyo katini nnyo balindire ku kinaddako. Ekiri mu ka audio yako nedda tugenda bawulizaako ka audio second 5 then balinde tubawunyizeeko tugenda tubawunyizeeko baroze bakombe ku munnyo bawulire bagunoze. Naye kalekawa Mmengo ka audio yako oba tukaleke. Buli wotereko obukyafu mu buliri okakanolesa ebikuubi yenje nkokonyi bisokomi n'emisota n'emmese. Tukaleete tugenda balozaako bawulire n'ekiri Mmengo bamanye nti ensi oluusi tubasinga okuba we bali. Ne Mmengo etegere nti lwakusirika naye tuba tulina amagezi. Bambi. Akati tugenda bawunyizaako balozeeko katono tujja kaleeta mu mboozi eddako era balindirire emboozi yonna eddako gye tuddamu okukola wano. So kati katubasibule nga tubalekedde ka sekendi saaka akakaboozi muwulize akaboozi k'ekikulu kubanga ka kikulu kwonna abakalimu temuli bato. Temuli bato. Mulimu n'okusaba amalobba. Mulimu n'okulya amalobba. Kyemmanyi ndi bonna abakalimu. Basooka emyaka 5 ekyo kimu. Bonna abakalimu beefudde nti baweereza nnyo Buganda nti bali ku mutima. Ekyakubiri n'okulya amalobba tokirekaayo. Baagala nnyo okulya amalobba ku myaka gyabwe n'endabika yaabwe. Kyokka ate nga basiibamu ekisiiba mu Buganda wano. Era ne ka hoteli kali ketoyogeddeko mu kusooka oba mwali mutuwuliriza. Akali awo nga ku kaki. Nako mugenda kutegeera ebikolebwawo. Naddiru kyezi kutulwawo. Era bameka abakafiira mu kacyanga. Abakafiira mu layini eyo bebakatuusaako nkiyite ki? Sigwa buliisa maanyi. Okukaka omuntu harassment kubanga nedda omuntu bw'onjijjako emmere yange nonga bw'otompa mmere ngenda kutta oba nkase. Okwekakaatika bebakatuusaako bebakeerigomba nga bakozesa erinnya Buganda. Naye mmwe abaana bamwe bagenda bonaawona n'abazzukulu. Bagenda gana ekikolima kisiki. Eno Buganda bajjajjaffe bagiyiira omusaayi. Nze jjajjange nno yali mulwanyi. N'ekitala kimanyi kyaliyo ekikonge. Yali mulwanyi. Jjajja wange azaala jjajja wangi? Jjajja wange omusajja azaala maama wange. Kati yandibadde jjajja wa maama wange yali musajja mulwanyi ng'alwanirira Obwakabaka. Kati ate jjajja wange oyo azaala maama wange omusajja ye naye yali mulwanyi yatandikira ku lutalo lw'e Bama yalwanirako e Bungereza yamusirikale wa Bungereza. So kati be bamu kuba Bungereza be yakozesanga ennyaabo. Ffe musaayi gwaffe mulwanyi tetuli balwanyi. Naye bale kusaba President bwe yabadde ava e Bungereza okuba ekivulu yayitiddeko e Kenya n'alambulako ne ku mubaka waffe Muhammad Seginya naye yategeeza nti omubaka tali bubi. Amiina. Era nti omubaka kati asobola okuwuuta ku mpuuta, asobola okuwuuta ku kigere. Muhammad Nsereko takyasonda gwe yasonderanga ku TikTok yakoma oba ono yawona. Omubaka bamusondera ku TikTok, omubaka talina parliamentary gundi commission. Obutamanya bukuyisa nnyo kw'omukyala.
tibadde manyi oba olumiddwa nnyo nga oli mubaka munno ng'omanyi procedure zonna ogenda bugenze wa sipiika nti mubaka munnaffe yeetaaga obujjanjabi nze ogenda mu parliamentary commission nkusiibudde kankulinde mu episode eddako kale mukama akunkuumire bulijjo siggwamulagira naye nange mba mugambye era agira kwegamba akutya wantya naye buli yonna byakulumala mugamba obadde okimanyi nti sente tazijja mu ggulu n'akuwa wabula ayita mu muntu obadde okimanyi nti nno mukulu Moses Magogo yakulembera omupiira gwa Uganda ng'ate MP ng'ate bawa sipiika ng'ate WNRM kyokka nga tumanyi nti nno agamu ku mateeka agafuga ebyemizannyo mu nsi ebirina kubaamu bya bufuzi. Yes, Sebo. Bye-bye. Pasa Bugingo mukugamba. Yani oyo? Omukulu w'ekkana nina interview naye. Simumanyi. Tumanyi omusajja omunnalwanda ali awo waggulu e Makerere. Simumanyi. Tomanyi eno gye wabeeranga. Simumanyi. Mukyala we. Simumanyi. Tomanyi omusajja yakusabiranga yakujjako emizimu. Simumanyi, nze simumanyi. Simumanyi. Kama akukuume. Bye. Global Conference ku Agriculture ne Horticulture yine tuse nga 29 August paka 2 September 2024 era toyina jisuwa yango tugetteko Woodbine Banquet and Convention Hall mu Toronto, Ontario, Canada. Obadde okimanyi nti okulima kubaza emmere ebitundu 7 ku buli 100 era kugoba obwavu n'enjala. Funa tiketi yo ku Canadian dollars 4 zokka awo otandike olugendo lw'ogaggawala ng'olima omanye eddakiika 3 zokka ng'olima zijjako stress n'okweraliikirira. Kali jangu wewandiise anti tukulinze genda ku mukutu gwa www.extremeevents.ca oba tufune ku plus 647 0340 oba tu emailinge ku info@extremeevents.ca. Jangu tunyumirwa okuyiga okulima ate ndigayo twejjako stress n'okunoga ensimbi.